buli we mpulira nga njagala okukwana oba okufunayo omukyalo omulala nga nzijayo obufaananyi bwange obwo nga ntunulako nga ndeka malaaya nga yeeyongerayo avuga motoka yange oba genda ku ofisi yange kutandika kakkalabya oba kudda waka. Awo we mulaba mu kafaananyi awo ensitamye landiroodi yali yatugobye mu nnyumba nga yatuwa emyezi 3 tuveemu, naye nga ne transport atutwala mu nnyumba gye twafunye oba gye wandifunye nga tetumulina. Ennyumba bagirambulanga mwetuli naye nga sente ofuna za kulya nga n'ez'okulya tezimala. Paka landiroodi we yatende walirwa n'atufulumya n'atuteeka weru naye nga ne gye tulaga tetumanyiiyo. Kati omukyala n'aŋŋamba omanyi genda ewammwe nange ŋŋende ewaffe, ebintu funa w'obiteresa, bw'onaaba ofunyeyo kasente onankima, nze ŋŋende ewaffe naawe genda ewammwe. Ne mugamba it's okay, nange agenda onoonye w'otereka ebintu okomewo tuyiye ezitutuuse ewaffe. Mba nsituka bwe nti ntambula nampita n'aŋŋamba Daddy Ian omanyi omwana wange asooka ye Ian, ninayo akabokisi kange ku 2,000 nga ze wampa ku kameeza nafisangako 2 3 n'entereka, wabula kaako katwale zonna z'onojjamu onoonya akayumba kakabe katya tugende tugira tubeere omwo, bw'onaakola onoonsasula. Nkirabye nti mazima ddala ddala toyinaamu yadde 10 abasajja mukonera ssente, ne kati siina kyakkola nga mpa kabokisi yali akakukuliddawo mu kiveera nga ŋŋenda nkaasa nga ntetenkanya kiyumba we tulaga nga tusomba bintu nga tuyingira. Mu kafaananyi ako akali wakati olunaku lwa Christmas lwali lutuuse nga kawe kamujjudde ku mutwe, nangamba nsaba ku ssente za nviiri, naye mazima ddala ddala nga ndi bulaasi nga n'ekyokulya ku Christmas mu nnyumba tekiriimu yadde oggula enkoko. Ne mugamba omanyi enviiri ezo zisaleko, ndaba nfunye ssente katulabe omwaka ogujja we gunaatambula naakuwa n'osiba oba n'ozikolamu. Mukazi wattu teyajeema n'agenda ku saaluuni ne bamusala akawalaata. Omwana waffe n'atuuka graduatinga, omwana waffe Ian oyo ng'agenda mu P1 naye nga neezigula eggawuni ye wadde akalabo tetuzirina. Nangamba omanyi nina enkoko zange 2 mu kyalo kaŋŋende nzitunde sasulire omwana gawuni tumugulireko n'akalabo, bonaaba otandise okukola onoonsasula. N'agenda n'akuba mu kyalo sente, obukoko ne babumutundira, sente ne bazisindika ne zijja e Kampala. Ne tugenda ku ssomero omwana ne bamutikkira ndowooza mutulaba awo nga neezisiba enviiri tekuli, ne mugamba teekako ekitambaala. Nange ne neetetenkanya ne nfuna we napangisa ekigoye ekyo ne nnyumira omukolo. Kakati gwe wena wenna nkugamba musajja munnange ali eyo nti mukyala wo gw'ovudde naye ku 0 agumidde ebizibu. Katonda bw'aba akuyambye n'akusumulula n'ofuna ku kasente, bambi tagwana kumusuulawo. Abakyala abo be baba bakumanyi nga ne bw'oba zikuweddeko asobola okubeerawo, naye bano be mufuna after nga mumaze okwengeza yajja lwa ssente we ziggwawo ate bo baba basaanya ng'akwatalirye. Ne mugenda ne mufunamu obusente ne mufuuka bassejjaaka, bakyala bamwe ne mubasuulawo n'owambagatanya n'oba bakyala 2 bakyala 3, ate temuli mikisa kuba buli mukyala ajja n'ebisiraani bye. Ne mugenda ne musuulawo bannamba 1 be mutobye nabo, aye ne musira ne mwagala okudda gye mwava nga tekikyasoboka. So abakyala bonna be bamu, ate obuwuulu buluma bukulu bulinga kusoma. Kati mbawa example ya Jose Chameleone, singa yaguma n'abeera ne mukyala we Daniela, bino byonna singa tebiriwe bimuluma ye depression, yandibadde ne muntu munnaamutegeera. Naye kati bano baafuna ko obeere mulwadde oyinza okufa nga tonnatuuka, naye gye emyenge gyonna gyanywa gye bagamba ye depression. Naye singa yalina munnewe we bakkaanya, singa ali bulungi nnyo. We naayita mu mbeera ey'okunyigirizibwa ng'olaba munnaafaayo
bambi guma Katonda ekiseera kituuka n'abaviirayo. Era bw'aba baviiriddeyo munno tomwerabiranga, koobeere mukazi oba koobeere musajja ku sayidi zonna. Nga gw'oli mukazi Katonda asoose simulula ggwe n'otetenkanya n'ogenda ebweru bawo ng'akyayya naye nga mukyali ku mulamwa, bambi tomusuula. Musajja Katonda akuwadde kasente ofunyeemu watoba ne munno, tomulekaawo. Teri mukisa gulinga guli omwo, Katonda abongerako, naye buli w'owambagatanya